Mugetufuna byo ebyannammere byandibanga byayononese dda. Full figure kyamukoze mu katambi kanka kuzanyire katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga atanaba kusa nawe atanalekinga video gena maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Bokoze bikolobero tebijja kugwa mirembe tebalisirika era atakimanyi nti osse Sande wamukodde press conference ba RDC bogobesa ba RPC bovuma mawulire bovuma lunaku ngolebeza gye mimwe gikulinga entolo ya B tebagenda kuwumula mirembe tebalisirika. Oso musajja wa Museveni alwanye entalo n'entalo Sande munnamagye abadadumira Masaka ogamento ojja kuba n'emirembe tosobola kuba na mirembe mu nsi. Oyo musajja abadde akaaba buli lunaku nga bunako muvuma n'olangirira n'olagira wefuna mbolaba pulezidenti mbw'oyogedde simanyi naani gw'oyogera ne sipiika gw'oyogera ne gundi sipiika tewamuwagirako gwe ne Nobati mwali muwagira Mama Kadaga bwe mwatolanga tuwagira sipiika ne musala mwali muwagira ne Kalanga nga mukuba kasolo kusawa esembayo muyingira Kalanga mwagala mujja mu sente neva Kalanga nenzira kasolo ku last time zasibera we muli Anita Amongo wamubambira nga onako bagenda mu State House wera bitebeka bayogera nga kwa Anita Amongo wamuwagirako mukaluka sako wagirako ku Anita Amongo kati wefuna nti omwagala nnyo wawagira Anita Amongo ngebula nnaku 3 tulonde akaluka seke wamubambira mu State House Anita mukyala munungi lekera okono nenya ne Anita ngogendo likozesa kozesa mbuno olyogera buli wamu ogenda obambira abantu ngoyogera Anita Amongo. Anita Amongo mukazi munungi nnyo atawuliriza buli muntu nebe bikolwa tabimanyi tasobola kubimanya nabeera ku saidiyo okoze katemba eno nyerinya ne Anita Amongo nyerinya president esawa ya lero labisa ne president ntakalunako bakababubbi okutta abantu bonna bafudde obalinyiridde newunya n'abo abantu wakirinze nenfa nawe nenvaawo tosobola kukwata abantu nobakwekweyako bonna bakwekweyako ogendo yasana bosi bannayuganda weyita ki akaluka primary kababubbi gwe wabba omumanyi mukamifu tekaali kako ne wano muli mukubba ensi kyeraba n'omwana ayoka neyasoma pitu drop akaba nti muli babbi abalamuzi bakozesa ensobi obakubisa fiya ya muzeeyi baloya bakozesa ensobi obakubisa fiya ya speaker oli mukono n'amanya ga muzeeyi newunya n'abanalebo kasolo okubanga basirise newunya sekutariat okubanga esirise ngera bannonsensi ono agenda mu ggwanga mwe muwetedde abantu okukyawa NRM n'okwetamu ekibiina kya NRM lwaki munyiza abantu okutuka ku extent eyo oyagala kujja mu parliament kuvumiraani bakwetanga mu jepangse ligenda vuma oba ligenda okuyomberako enesito giriko lubeerera kyova olabanga n'abaminisita ababaddewo tebalina kye balina singa mulina amayumba agatunulwako naye ebiringa ebiyumba byente najja okukwata akasajja nga kali wasezala wako kasitame kati ku kabalaza nga watunulanga ekiyumba ky'embizi muyina ki mwabba embuzi za nadizi ente za nadizi zonna esente z'enzige mutukula mwamutunda emirundi emeka muyina ki. Olutalo mu makati ga mukyala Full Figure ne Justin Namere lulaika nga lulinga olutandika obutandi semabigakaawo Namere yali yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima kusinzira ku bintu byakola Full Figure butakyasobola wadde okuddamu okumwogerako naye ssebo Full Figure naye alabika tawena era olutalo ddo mu makati g'abaana babiri lwandibanga lukyeyongerera ddala okubeera nga
lugenda mu maaso. Ffenna twabadde tumanyi Full Figure taliddamu kwogera ku Nammeere okusinziira ku interview emu Nammeere gye yakola n'agamba nti Full Figure ye yamusirisa yamumala era taliddamu kubeera nga avuma muntu yenna. Ffenna twabadde tumanyi nti Full Figure taliddamu kubeera nga ayambalira Nammeere ne ssebo mu katambi nga bw'okawulidde Full Figure mukaawufu nnyo nga bw'okiwulira era talina kigambo kiwoomu kyonna eri omukyala Justine Nammeere. Katulinde tulabe wa olutalo luno gye lunaggweera naye nga wandiba nga weetaagisaawo omunene anaatuuza bano ababiri n'abeera ng'ate Mwanatu agezaako okubeera nga olutalo luno oluli mu makkati g'abaana ababiri alukomya ng'ayita mu kwogerezeganya nabo n'okubeera ng'ate ateekawo embeera ey'emirembe mu makkati g'abano ababiri. Naye nga tewerabira olutalo mu makkati g'abano ababiri lwaviira ddala kubeera nti Full Figure yakubibwa n'avaayo n'ategeeza nti Justine Nammeere ne bbaawe be bagenda maaso n'okubeera nga bamukuba era nga okuviira ddala Full Figure lwe yakubibwa agamba yalemererwa okubeera nga afuna obwenkanya. Ku luno ne mateeka gye yaddukira alabika ng'ate Mwanatu naye era teyafunayo bwenkanya era nga mpaka kati ekintu ekyo kikyamuluma okubeera nga alemereddwa okufuna obwenkanya kyokka nga Justine Nammeere ne bbaawe Imbu bamukuba. Ne Justine Nammeere yavaayo n'ategeeza nti Full Figure yatambula mu buli woofiisi ennene gy'omanyi naye nga yonna tafunayo kubeera nga ayambibwa olw'ensonga nabo empisa ze baali bazikoowa era ne social media in-laws baali basanyufu nnyo oluvannyuma lwa Full Figure ono bwe yakubibwa emabega kaawo. Naye nga ddwo olutalo lwandiba nga makkati g'abano lutandika butandisi. Katulinde tulabe waate gye binaggweera kuba lwalinga olusiriseemu naye ate ndaba nga Full Figure ayongera bongezi kubeera nga ayongera kulukumamu nku oluvannyuma lw'okubeera nti alangira Justine Nammeere okubba obululu amulangira n'okutta General Sunday era wano olabira ddala nti olutalo alinga ali mu ddukumamu obukumi enku. Katulinde tulabe wa gye binaggweera. Ku mukutu Jika Media kw'obadde nkusaba osubscribing mukwano gwange gwe wenna atana okulabika nga osubscribing. Agenda maaso video eno obeere nga bw'otyo ogimpeera like. Itira mu comment section obeere nga butereevu onteeramu endowooza yo gwe wenna alina kyagala okubeera nga otuwabulamu osobola obeera nga endowooza yo ogiyisa butereevu wansi awo mu comment section tubeere ng'ekintu bwetyo tukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakomera mpeera mweraba.